الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Matenda majuku ga Allah subhanahu wa ta'ala, tusaba sokusasira nebengera ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba naba bamugoberera ila yawmiddin. Tuli mu darasa tweyigiririza ebyava ku Nabi sallallahu alaihi wasallam gye twatuuma ensulo za sunna, era tuli mu kulaba ebikwatagana ku kusiiba. Mu kaseera kano hadisi gye twasembayo okulaba nga tetuwulidde budde, twalaba nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali mugabi nnyo, nga yasinga abantu bonna okugaba. Ate mu Ramadani yali yasukkanga ng'afaanana nga ki ng'empewo egira ki. Bwe yamaliriza Imaamu al-Bukhari okuleeta baabu eyo oba hadithi eyo, yaleetawo baabu ng'egamba baabun man lam yada qawla zuuri wal amala bihi fi sawmi, atasobola kubeera ng'ava ku qawlu zuur, ku bigambo ebyobulimba n'okulimba n'okutemerera mu kusiiba. Ogwo gwe mutwe gwa leero ogusooka. Atasobola kuva ku bigambo bya bulimba na kulimba n'okutemerera n'ebifaanana bwe bityo muki mu Ramadan. Tukimanyi bulungi nti ebigambo by'okutemerera n'okulimba ebiyitibwa qawlu zuur, Allah subhanahu wa ta'ala yabitugaana. We yali nga atuwa ebitendo by'abakkiriza yagamba nti wa ibadu rrahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Yali atuwa ebitendo by'abasiraamu, abaddu ba Allah abalongoofu. Mu byo yagamba mu bitendo ebyo nti walladhina la yashhaduna zuura wa idha marru billagwi marru kirama. Mu bitendo by'abasiraamu abakkiriza, abaddu ba Allah abalongoofu, la yashhaduna zuura, tebabeera wali bulimba oba okutemerera oba ebikolwa ebitali bituufu, tebabeerawo, tebabijulira. Wano Imaamu al-Bukhari n'atuleetera hadithi mu mulyango gwe yatuwa nga ayagala kutuwa okulamula kw'oyo abanga asiibye naye n'abanga ebyobulimba byagira ki byatambuliramu n'okutemerera n'ebikolwa ebikyamu. Alamulwa atya? Okusiiba kwe kuli kutya, kyekyamuleesa baabu we. N'atuleeteramu hadithi ng'eva ku sahaba yitibwa Abu Huraira radiyallahu anhu, Abdurrahman ibnu Sakhrin
si Abu Huraira nga yagamba Abu Huraira nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ti nabbi yagamba mumusalidde oba bwe tunamala eddalasa nga muddayo nga mumusali nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam man lam yada qawla zuri omuntu yenna atasobola kuleka bigambo bikyamu ng'okulimba okutemerera okuwemula wal amala bihi era nga tasobola kuleka kubikolerako kukikolerako ekyo kuga tasobola kyewala ekiriwa ekyokulimba n'okubeera mu bigambo ebikyamu okusiiba kwe kuli kutya falaisa lillahi hajatun fi an yadaa taamahu wa sharabahu Allah talina bwetaavu kusiiba kwe era alekera bwereere emmere n'ebyokunywa bye lwe lulimi olwangu lwenkozesa Allah talina bwetaavu kusiiba kwe era mukuleka kwe mmere abirekera ki bwereere ani abanga yasiibye ng'ali mu kulimba abeera mu kuwemula abeera mu kutemerera n'ebigambo ebikyamu Allah okusiiba kwe takulinamu bwetaavu eno hadithi ekubiriza omusiibi era emulaga tugimazewo tujjamu ebimu byokuyiga ebitonotono eno hadithi eraga nti ekiyitibwa okusiiba si mmere na kunywa kyekyokka wabula mulimu n'okusiiba Allah subhanahu wa ta'ala byeyagira ki byeyagaana mu bikolwa n'ebigambo ebigambo nga ki ng'okulimba kuwemula n'ebifaanana bwe bati okwo nakwo kusiiba era hadithi eno etulaga nti omuntu yenna yasiibye emmere n'okunywa naye nga tasobola kuva ku bigambo bikyamu nabyagaanibwa ng'okulimba n'okutemerera n'ebifaanana bwe bityo oyo okusiiba kwe kuli mu katyabaga kuli mu ki mu katyabaga kubanga Allah agambye hadithi egambye nabbi agambye alayhi salatu wassalam kyafaanana bw'atyo Allah talina bwetaavu mu kusiiba kwe okusiiba kwe kuli mu kaki mukitegete kale nga Ramadani bweri mu kujja tumanye nti ebituvaamu mu bikolwa birina kuba bituufu n'ebituvaamu mu bigambo birina kuba nga bituufu so tekitegeeza nti mu nnaku zino ate tugire ki tuwabe wabula bali mu kusomesa ebimu kubikuyamba okufuna mu kusiiba kwo bwe yamaliriza Imaamu al-Bukhari rahimahullah n'aleeta baabu endala baabu nze nkiyita topiki n'aleeta topiki endala ng'egamba hal yaqulu inni saimun idha shutima omusiibi bw'abanga afunye amuvuma akkirizibwa okugamba nti nasiibye ekitegeeza n'ateetaba muki mu luyombo kitegerekese omusiibi bw'abanga asiibye n'avumwa akkirizibwa okubeera nga agamba nti nasiibye oba singa avumwa nga yasiibye n'akyokoozebwa akola atya n'aleetera mu hadithi era ng'eva ku sahaba y'omwoyo Abdurrahman ibnu Sakhri ad-Dawsi Abu Huraira ng'agamba Abu Huraira radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أقام
kullu amali ibni adam lahu illa as-siyam, buli mulimu omuntu gwakola empeera Allah subhanahu wa ta'ala yazimuwa nazimunyonnyola zimanyikiddwa buli akola emiti. Abali mu darasa eno twaziraba siwe kiri ekirungi kimu bakikubisaamu birundi 10 ate 10 mpaka mu 7 ate 7 mpaka Allah gyayagala. Mukitegedde? Naye Allah yagamba okujjako okusiiba kwempeera yaako ku musiibi Allah yajesigaliza, era kyagambye nti buli mulimu omwana Adamu gwakola, omuntu gwakola gugwe empeera yazitugamba zafuna illa siyam, okujjako okusiiba kwo tekuliko mpeera ya supiidi Allah gye yatugamba musiibi gyagiraki gyamusasula, kubanga yagamba nti fa innahu li, okusiiba omuntu kwasiiba kwange. Ekitegeeza sigenda kumugamba mpeera nkusasula ntya ng'emirimu emirala bwe nagimugamba, okwo nakugira ki nakwesigaliza. Wa ana ajizi bihi, nze nja musasula. Mukitegedde paati esooka ya hadithi? Emirimu gyonna empeera gyagyo zimanyikiddwa. Man jaa bilhasanati falahu 10 amthaliha, man jaa bilhasanati falahu 10 amthaliha, akoze ekirungi Allah amuwaamu 10. Mu hadithi ila 700 dhifin, 10 eryasobola oddikubisa mpaka mu 7. Ate ila adhaafin kathira, mu ayem Allah asobola okusukka mu 7 n'akuwa ekitamanyikiddwa, wabula okusiiba minzaani eyo Allah yagijja ku kusiiba n'akwesigaliza newankubadde nebiri era yatulaga empeera zaabyo. Empeera y'okusiiba n'agigira ki n'agyesigaliza olw'obunene bwayo, era yagyo gisasula. Hadithi nesigala ng'egamba wasiyamu junna, era twalese topic ku hadithi eno, waliwo agijjukira topic. Hadithi eno ejidde ku topic eno gye tuliko. Mukategedde wasiyamu junna, okusiiba ngabo. Okusiiba kintu omusiibi kyaba yeetangidde nakyo, yeetangira nakyo eki yeetangira nakyo ki, yeetangira nakyo amazambi, yeetangira nakyo obusungu bwa Allah n'ebibonerezo bye. Asiyamu junna, okusiiba ki ngabo. Oli bw'aba asiibye aba aliko engabo mu ebyo Allah byatakkiriza, ne mukuba nti Allah subhanahu wa ta'ala amunyiigira oba akola ebikyamu oba muyingiza omuki. Nabbi n'agamba nti wa idha kana yawmu sawmi ahadikum, omu mmwe bw'abanga mu lunaku lwe ng'asiibye, fala yarfuth, tagezanga n'ayogera ebigambo ebikyamu. Tagezanga n'akola ebikolwa ebiki ebikyamu, ekitegeeza ebiri haramu. Wala yaskhabu, era tagezangako n'avaamu ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa, mu kuwaggana, mu kulekaana, mu kuwemula n'ebifaanana bwe bityo.
fa in sabbahu ahadun singa wavayo muntu namuchokoza au qatalahu obana yagala balwane falyakul amugambe nga inni mru'un sa'imun nze nasibye tetuse kutopikia leo ebigambo ebifu nga wasibye biveeko ebikolo ebikyamu biveeko singa oli yava kulaini nawe yagala akutuse ku point omufaanane mugambe nagize eki weewunye ibada zonna Allah subhanahu wa ta'ala atwagala mu kukola ki kuzikweka na butaziralasa ku mimwa gyaffe kinze mulaba ekiro nasuse ensaala nze gwolabana nga mu Qur'ani kusoma Allah tayagala kubisaasaanya naye kukusiiba mu nsonga eno yagamba tukulalasa kwaba batugira ki abatusookoza tubagee nti nze nasiibye bw'oba ovudde ku layini ng'oli mu kwogera ebigambo ebyo nze munnayendeka agamba nabbi alayhi salatu wassalamu walladhi nafsu muhammadin biyadihi ndayira Allah ayina omwoyo gwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mukono gwe oba mu mikono gye la khulufu oba la khalufu fami as-saimi atyabu inda Allah min rihi al-miski ndayira Allah ayina omwoyo gwa nabbi Muhammad ye yalayira nabbi yerayira si yerayira wabula kiyogere tutya alayiro yalina omwoyo gwe mukono gwe nga ye Allah ku nsonga ki agamba nti wallahi akawoowo akava mu kamwa k'omuntu omusiibi mukamanyi ani ayinza okukaŋŋamba kaba katya wanika mukono na kaba kawunya bubi naye wulira eri Allah nabbi agamba nti ndayira akawoowo akava mu kamwa k'omusiibi atyabu inda Allah ke kasinga obulungi eri Allah min rihi al-miski okusinga akawoowo ka perfume akayitibwa miski ke kawoowo akakyasinze kubanga kaliko hadisi zani zannabi waina yakalala ani yaga nti ke kasinga kitegeeza miski yesinga kubanga nabbi yagyogerako akakawoowo ke kalungi eri Allah ekitegeeza nti bw'otuukanga ng'owulira akawoowo kukakyusa teweevuma manya nti awo wooli Allah ayagalawo nnyo okusinga akawoowo akaki wano wetugambira bwe kibanga akawoowo akakuvaamu ke kasinga okwagalwa wa Allah okusinga akawoowo ka misiki ate gwe nannyiniko bwe kavaamu mubitegedde olwo oba oviiriddemu awo kale ate kitegeeza gwe ate nnyiniko gwe ate wagira ki wasukka nabbi n'agamba mu hadithi eyo lisaimi farhatan hadisi twale tugitandika yagambe qala Allahu ta'ala hadithu al-Qudus nabbi n'agamba lisaimi farhatani omusiibi ayina ensanyuko ezo ayina essanyu lya mirundi ebiri idha aftara fariha bw'aba asiibuluka essanyu ligira ki limukwata ne bw'aba aludde mu bisiibo nga haajo ng'asiibye ebisiibo bingi naye ssebo lwe yasiibye nga asiibuluka essanyu limugira ki era awo nga wabula eddakiika 4-5 essanyu liba ppitirivu kati nabbi yagamba essanyu mulimu gamu ku ssanyu omusiibi yafuna ng'asiibuluka wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi ate bw'alisisinkana Allah azza wa jalla ajja kusanyuka nnyo n'ekisiibo kye nga Allah amuwa embeera gye yagira ki
yaraganyisa. Hadisi tuyitegedde byetufuna mu hadisi eyo empeera y'omusiibi nnene nnyo Allah yagyesigaliza kiwadde olwaki olw'obunene. Namba 2 yenna yagala okweteekako ekisenge ekimutangira mu bizibu ebyakhira oba ebyaki ebyedduniya fa alayhi bisiyam yettanira okukola ki kusiiba. Ne bw'obanga Allah yagezesa nga gwotunuulira nnyo obwereere bw'abakyala vidiyo ez'obwononefu ng'oyagala okukivaamu, eddagala erisooka kusiiba. Ekyokusatu, omusiibi yenna aweebwa amagezi okubeera ng'aleka ebikolwa ebikyamu n'ebigambo ebikyamu ebyaziizibwa oba ebitali bituufu, kubanga okwo kwonna kola ki kusiiba kugasa okusiibako ate kukosa okusiibako. Omusiibi alagirwa nti newankubadde mu nnaku endala asobola okuyomba n'omuntu naye ate bwe kisiibo okuyomba akugire ki akwerekereze n'okulwana. Oli bw'aba muyitiriddeko akkirizibwa n'okulangirira ibaada ye yeekwese n'amugamba nti inni saimun, nagize eki nasiibye, mu lulimi lwategeera, so si kugamba atamanyi Luwarabu n'owoza inni swaimu kyokka omusajja akaaya ayagala kukuba kikonde ng'owoza inni swaimu. Muvuunulire omugambe kyategeera, omugende nti ssebo ndi mu kisiibo nasiibye. Omusiibi avaamu akawawo oba akasu ku nsi nga tekawunya bulungi ne bwasenya emirundi, naye ate wa Allah kasinga akawawo ka misiki okuwunya okwagalwa. Imaamu al-Bukhari bwe yavaawo n'aleeta topiki ng'egamba baabun as-sawm oba baabu sawmi liman khafa ala nafsihi al-uzuba. Tugenda kulaba ebikwatagana ku kusiiba kw'oyo abaatidde obuwuulu. Tugenda kulaba okusiiba kw'oyo abaatidde obuki obuwuulu. Mu ngeri ki? Musajja muwuulu, obuwuulu bumuleetedde repercussions zaabwo. Ani amanyi repercussions z'obuwuulu? Repercussions bye biki? Obuwuulu biki bye buleeta? Obuwuulu buleeta shahawa, buleeta obwagazi. Oba olya buli kimu, amatoganywa yugati simaye biki ng'ate togira ati tolina mukyalo, okukkakkana ng'omubiri gujjudde ebbugumu, nga buli kaseera olina obuki bwagazi. Ebyo bimu kubivaamu mu buwuulu. Kati twagala kulaba okusiiba kw'oyo omuwuulu atandise okufuna ebizibu byaki by'obuwuulu ebyo by'owulidde. Mukitegedde? Ebizibu by'obuwuulu by'owulidde bibadde biki? Shahawa yani obwagazi. Nabbi yagamba alayhi salatu wassalam nga hadisi eva ku Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu agamba, eva ku Alqama tabi'i, Alqama ibn Qais agamba, Alqama tabi'i. Tabi'i yani abawangala nga nabbi afudde tebamulabyeko wabula ne bakola ki? Ne babeera n'abatabi'i.
aimini babeera ne basahaba nga bebasomako eddiini bebayitibwa baani batabi'i. Kati ono tabi'i Alqama ibnu Qais radiyallahu anhu agamba nti bainama ana amshi ma Abdillah radiyallahu anhu, tumu nali ntambula ne Abdullah n'atatugamba Abdullani wabula bamanyi gundi bamanya nti bwe basoma mu sanadi bamanya nti oyo Abdullah ibn Mas'ud kubanga Alqama ye yasoma kwani ku Ibnu Mas'ud. Agamba nali ntambula ne Ibnu Mas'ud, tuli ku topic egamba etya okusiiba kw'omuwulu afunye ku bizibu by'obuwulu si bwe kiri. Lumu nali ntambula ne Ibnu Mas'udin radiyallahu anhu faqala, n'agamba kunna ma'a nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama, mwebale kusirika Mungu abasasulemu ekirungi ku mpeera ze mutakoleredde. Twalina nabbi Ibnu Mas'ud n'agamba twalina nabbi sallallahu alayhi wa sallam faqala, n'atugamba man istata'a alba'ata falyatazawwaj, mummwe awulira nga alina obusobozi obuwasa agire ki awase. Abawa amagezi abavubuka, bw'owulira nga olina obusobozi obuwasa wasa. N'atandika obbawo ebimu ku birungi by'okuwasa, n'abagamba fa innahu aghaddu lilbasari, okuwasa kuyambako nnyini kwo okubanga amaaso agagira ki agakendeeza akakkanya, ne bwatunula n'alaba ekipaluusa amaaso akakkanya amaaso n'ajjukira ewaka wakiri n'addayo, kikendeeza maki. Naye bw'oba towasizza otunula butunuzi buli kaseera, abanga afunye mu obusobozi awase kubanga kikakkanya amaaso. Wa ahsanu lilfarji, era okuwasa kukuuma obwereere, okubanga obwereere tebugenda mu ebyo Allah byeyagira ki byagaana. N'abagamba waman lam yastati' minkum, oba waman lam yastati' mumwe abatasobodde ekyo ekyaki ekyokuwasa fa alayhi bisawmi, mukubiriza asiibe. Si fa alayhi bisawmi mukubiriza, ekimukakatako kukola ki kusiiba. Fa innahu lahu wijaun, kubanga okusiiba dozi etematema obwagazi. Testacose kyeki mu Luganda? Masitamu testacose mu Luganda, ate mu Luzungu ze ziriwo, anti ze ziriwo. Twagala kusomesa abatamanyi bayige, temukwatibwa nsonyi mu erimu, temuba nsonyi. Jangu nkuba akamanda abo bakyekikyeme oba njogedde ki kyeki productive system ez'omusajja reproductive ziproductinga ki na awo mujja
yentabiro yentabiro y'obwagazi bw'omusajja bwe tukiba tukyogera bwe tuba tukyogera entabiro oba kampani eweesa ki obwagazi mu muntu omusajja era byebyo ebiri ku bwerere bw'omusajja ebibiri ebigira ki ebiriwo ebiti kati ebyo bibadde balema okwogera kati nabbi yagamba alayhi salatu wassalaamu nti abanga tasobodde mumwe kuwasa fa alayhi bisawm asiibenga kubanga fa innahu lahu wijaa'u kyeki bagamba banyonyola hadith alwijaa'u daqqu lkhisyataini litud'ifa ash-shahwa oba litud'ifa ash-shahwa kwe kunyiga okunyiga okubinyiga ebyo byenjogedde obitegedde nga lwaki obinyiga omuntu aleme kuba naki na bwagazi kati nabbi yakikubirako ekifaananyi ku kusiiba ng'akulaga nti buli lwosiiba obanga ali ku kyuma ekyo ekiweesa obwagazi mu muntu ng'oli mu kukikola ki mu kukisaanyaawo si kukisaanyaawo kukinafuwaliza ddala kireme kwefuula kyamaanyi muwadde n'akati oyo ye nabbi alayhi salatu wassalaamu atuwa eddagala eriyamba nti omuntu bw'aba awulira nga tayagala kwenyigiriza obwagazi bwe busigalewo akole ki awase era bw'osanga omuvubuka ng'agaanye okuwasa manya aliko ekizibu bw'aba taliiko kizibu alayika tatya haramu ate oyo atasobola kuwasa asiibe kubanga buli lwasiiba mu bimu ku byafuna mu mubiri omubiri gunafuwa si gwonna wabula akuuma kagwamu amaki amaanyi ne katakutuma kukola bya haramu mubitegedde kale wano wenkuutira bannanyini masomero naddala ga secondary mumpulira okukubiriza ennyo abayizi bammwe nga mubasomesa obulungi bw'okusiiba n'okusiiba ennaku eza sunna nga mmwe kye munoonyaamu banafuwe gundi ebyuma bigire ki binafuwe kubanga bwe binafuwa society y'essomero ekuumwa n'abebweru bafunamu naye buli lw'omuwa akawunga n'ebijanjalo ebisiige oba oli mu kumuwaki obanga atadde ekigimusa ku kimera bitegerekese abalenzi n'abaki n'abawala era mu nsi gye tusomera ebweru kankabanyumizi ensi gye tusomera ebweru sikyasomayo abaana gye basomera ziyunivasite emmere teba nkalu bateekamu kani abasoma sciences be babimanyi ebinafuya babifuna ne babigira ki ne babibakubira mu nva oba mu mmere ne mulya bitegerekese n'owangaala nga kwegamba togira ki nga tolina nnyo kizibu hadithi eyo mu bye tufunamu ekisookera ddala nabbi sallallahu alaihi wasallam akubiriza abavubuka okuwasa kubanga okuwasa kukukuuma
n'ensaazo ne kukuuma ne society n'abalimi. Ekyo mukitegedde? Kukukuuma gwe n'ensaazo ne society neewona. Ate ebirungi by'okuwasa tebikoma ku gwe wekka, ne gwe wasiza era aba abifunye. Era hadithi ekubiriza abavubuka bw'aba oli atannaba kutuuka kuwasa oba okusoma nga tannasobola kuwasa akyasoma, yeekwate ku kusiiba kumuyambeko okutereeza ki system, kubanga system bw'enaaba teteredde oyinza obutakuuma ddiini yo nakukuuma nsaazo, n'essomero liyinza obutaggwako ng'abaana bafunye ki embuto, si bwe ki? Kale abazadde tubakubiriza eryo eddagala mubeere nga mulimanyi mu baana bammwe. Gusobola okusaawo mu famire nga buli bakuna musiiba naye ng'abaana tebamanyi, naye nga gwe okimanyi titwagala mpeera ate Mungu nsaba makiina zaabwe ozigire ki ozinafuye. Makiina ki makai, ebyuma byabwe binafuwe, si binafuwe ila al abad mpaka biba byakaseera. Famire kale mulwane ku baana bammwe n'ab'amasomero ako kakulu. Na kati nga wane Masaka obusobozi bwebwo. Ekisooka kwe kubanga osobola okuzaala, ekyo kimu. Ndowooza olulimi nkozesezza lwa kisajja kikulu. Namba 2, ng'osobola eruumu ey'emitwalo 5. Si bwe kiti Ibn Salam Saidi yetutera zifunayo. Osobola eruumu ey'emitwalo 5 oba tolina olima. Namba 2, omukyalo osobola muwa amaharege ng'omuwasa. Namba 3, osobola musuuza, osobola muliisa n'omuwambaza genda owase. Omuliisa ng'ali ati, waliwo ayogoza ng'ali ati, gwe kyoli oba abantu b'omu kitundu tebali. Ab'omu kitundu wano balya akalo, balya akawunga, balya amatooke, balya muwogo, balya obummonde. Khalas. Obwo bwe busobozi Nabbi alayhi salatu wassalaam bwe yagira. Okumanya bwebwo tolowooleza mu binene. Enjala yabalumanga nako ng'ate bafuna. Okulaga nti tolinda lunaku lw'osuubira nti enjala teriddamu kunnuma mb'olyoka owasi. Ne bwe bemanye kukulumamu olumu n'onoonya ekyokulya nekigira ki nekikeerewamu tekigaana kuwasa. Kubanga ne gw'oleesa ajja kuba akimanyi nti eno eddiini erimu okulya emirundi 3 oba ogumu oba olumu obutali. Anaaba takimanyi nga yasomerawo. Kati olonda stage w'ojja togenda ku mwana w'amandi atasiibangako wadde ng'ate gw'oyagala okuleeta mu nnaku ezimu nga temuli. Adhani etuuse? Naam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Naam. Bweyavaawo Imaamu al-Bukhari rahimahullah n'aleetawo baabu, twagambye baabu tukigunula tutya, n'aleetawo topic ng'egamba topike n'agijuliza hadithi nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, idha ra'aytumul hilala fasumu wa idha ra'aytumuhu faftiru. Twagisomye last week nga nabbi yagamba bwe mubanga mulabye omwezi musiibe, bwe mubanga mulabye omwezi ogwa Ramadan musiibe, wa idha ra'aytumuhu bwe mubanga mulabye ogwa Shawwal faftiru musiburuke. وقال صلة عن عمار ابن ياسر. نوابا ويتي قام reporting wakiba kwa Ammar sahaba wa Nabii alayhi salatu wassalam yagamba Ammar, man sama yawma ash-shakki, omuntu yenna singa asiba olunaku olubuusibwa faqad asa aba al-Qasim sallallahu alayhi wasallam, abamaze okujemera taata wa Qasim, yani taata wa Qasim Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Akoze atya mujemedde? Asiiba olunaku olubuusibwa. Twabogerako oluwedde be bamugenyi asooka. Kyekibajja mu mutima agamba owaayo era 29 Shaabani nti nga balangirira bannanga omwezi tegulabise, kitegeeza enkya tujjuza mmeka? 3 Shaaban. Ye mugenyi asooka nga agamba nti luno olwasatu luno eyinza okuba Ramadhan nga bano tebaalabye butya. Okwekuuma n'okubeera safe kandugire ki? Olwo lweyawo mushagga oli kukukolera mu kubuusabuusa kyokka nga ate bakugambye ekiki ekituufu. Amaro agamba omuntu yenna alusiima faqad asa aba al-Qasim, aba ajemedde nabbi, kubanga nabbi yagamba musiibe nga mugulabye, ate bagambye tegulabise. Wa aftiru li ru'yati, era musiibuluke nga mugulabye, ate gw'osiiba. Obanga banalangira Ramadan eggwa kyabaayo omwezi gulabise nga 29, ono musajja mukulu ayagala okusiiba yawma shakki n'agamba Ramadhan ekikulu nze Idi eyange nja kugiteeka kwosankya kanzijuze ameka. Gwe anta wa Rasulullah kahataini, oba nkyogere nti anta wa Rasulullah kahakadha, gwe ne nabbi muli bwe muti. Kitegeeza kiki? Oli eno yaali eri, ate ng'olagirwa kukola kutya? Tambula na nabbi bwoti. Mubitegedde banna? Imaamu al-Bukhari n'atuwa hadithi nga nabbi yagamba eva ku Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, nabbi yagamba anna Rasulallahi sallallahu alayhi wasallam dhakara Ramadan, nabbi yayogera lumu ku Ramadan ng'agibagamba n'abagamba la tasuumu hatta tarawu al-hilal,
temugezanga ne musiiba abasiraamu abali wano ab'e Masaka nga temunnalaba mwezi. Temugezanga ne musiiba mpaka nga mulabye omwezi. Wala tuftiru hatta tarawhu, temugezangako ne musiibuluka nga temunnalaba mwezi. Era temugezangako ne musiibuluka okujjako nga mulabye omwezi. Fa in ghumma alaykum, singa gubabula olw'ebire n'enkuba na biki n'olufu, faqduru lahu, kyemubanga mukola mujjuzenga ennaku z'omwezi gwe mulimu. Kati tuli mu Shaaban, 29 zinaabalewo ddi Shaaban? Temunnabibala? 17 guno bwe tunatuuka 17 zijja kuba 29 Shaaban. Enjuba olugwa ng'onoonya akasozi k'oyimirira olaba omuti ng'ogunoonya, bwe gukubula abagulabe ne baga nti omwezi gulabise, togamba wa nze nga sigulabye, bali bakulabidde ng'osiiba. Bitegerekese wabula singa wabaayo ebirina tekisobola kulabika, ne bali ab'ebyuma ne balemwa, nabbi yatuwa ekyokukola tujjuza nnaku mmeka? 3 basi. Eddiini yaffe ennyangu. Imaamu al-Bukhari bwe yavaawo n'aleeta hadisi endala eva ku Abdullah ibn Umar era nga nabbi atulaga omwezi guba n'ennaku ameka. Yagamba alayhi salatu wassalam, ash-shahru 29 layla, ekiyitibwa omwezi guba n'ebiro 29. Zennaku 29. Fala tasumu hatta tarawhu, temusiibanga nga temugulabye. Fa in ghumma alaykum, bwe gubanga gubabuze olw'ebiriwo mu bwengula, fa akmilu al-iddata 30, mujjuze ennaku 30 mu mwezi gwe mulimu. Nabbi yagamba mu bimu ku byewuunyisa abantu abamu bagoba nabbi mu nsonga ze. Ye nasoma busomi aya nga Allah yagamba ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam, okusiiba kubalalikiddwako. N'atandika okugoba nabbi mu ahkamu ze yatusomesa ezikwata kusiiba, ng'ali mu kugamba bw'osoma suratul Baqara tebiriimu. Kakati sebo mu suratul Baqara batugamba tusiiba ddi mu mwezi? Ani amanyi okubikkula ennyo suratul Baqara agimbikkuliremu? Ambuulire batugamba kusiiba ddi mwekiri? Allah yagamba kutiba alaykum siyam, mulalikiddwako kusiiba. Shahru Ramadan, omwezi gwa Ramadan tusiiba ddi? Kituufu tusiiba Ramadan, naye tusiiba ddi? Mbuuliza Qur'an ekugambe. Erina wegambira? Terina. Ani agamba lwosiiba? Nabbi. Lwaki? Kubanga wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnas ma nuzila ilayhim, tukusizaako Qur'an gwe kennyini oginnyonnyola abantu. Kati mu bye yannyonnyola ali mu tunnyonnyola Ramadani tugisiiba ddi? Bitegerekese. Kati gwe bw'ogoba nabbi anta wal Qur'an hakadha, bw'ogoba nabbi ng'ate weekwasa nti gwe ne Qur'ani muli muti, muli bwe muti. Qur'ani eri eno naawe oli eno. Nabbi atugamba mwezi gwa nnaku 29. Mu hadisi eddako era Imaamu al-Bukhari yagireeta ng'etumalirayo omwezi gwa nnaku mmeka gye tusembayo. Nabbi yagamba eva ku Ibn Umar radiyallahu anhuma, yagamba qala an-nabiyyu sallallahu, tebasaalira nabbi, qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, nabbi yagamba ash-shahru hakadha wa hakadha wa khanasa al-ibhama fi ath-thalitha wa hakadha. Mubitegedde? Yagamba nti omwezi guli bweguti bweguti bweguti. Zibe ennaku mmeka ezo? Wani 29. Lwaki 29? Ani akinnyonnyola? Nabbi agambye omwezi, njala nno mukinnyonnyole. Nabbi agambye omwezi guli bweguti guli bweguti guli bweguti. Ziba nnaku mmeka ezo? 29.
mu riwaaya endala emirundi 3 gyonna gyali bwe giti zemmeka gwe mwezi gwaffe ag'obusiraamu bwe gutaba gwa 29 ziba 3 tetusiiba olwa 28 tunotandika otubuuza seka tulaba ddi omwezi gwayidde simanyi tutunuleyo ale tulimu 28 tetutunulirayo tutunulayo ziweze meka 29 osanga omuntu nga tusiiba lwa 3 enjuba egudde ali mukubuuza seka omwezi gulabise kati ate gulabika gutya nga lolede tusiibye 3 tusiibye ate tunoonya mwezi kati bitegerekese na darasa simayo bala mande je tusanga mukusiiba yesembayo inshallah twalwawo twandibale twasika emyezi mingi ne tusoma ebingi ebikwata ku kusiiba tugenda kusembayo hadisi era efaanana neziise sumu liruyati musiibe nga mugulabye wa aftiru liruyatihi fa in ghubbiya alaykum bwe guba gubabuze fa akmilu iddata shaabana 30 bwe gubabula mujjuze ennaku za shaaban olwo nabbi abakulaze nti omwezi lwe gubuze omwezi guba gwakumeka gwannaku mmeka 3 ate lwe gulabise omwezi guba gwannaku mmeka 4 kakati wano bw'osangira omusiraamu nga yeegatta ne bali abalala nga bagamba nti bintu by'obusiraamu byatusobera bituuka tetumanyi bitugwako bugwi kale kati singa Idi yamanyika ayogera neebe aliko enkuufiira obaana akatambaala bituuka tomanyi kati ate kati Idi kale kati eyinza okutugwako obugwi tetwetegese kale singa ebadde ine gwe kwegamba ebigolokofu obirabamu kubanga si bigolokofu bali abateeka ennaku z'omwezi zebatamanyi omwezi gugwako ddi naguyingira ddi boolabanga bye bituufu genda obabuuze Januari ayingira atya era kuwakaati ayingira atya lirwa ayingira tumunoonyeza mu Desemba oba ye yennyini yeeyimirizaawo tetumunoonyeza mu Desemba ne Desemba yennyini yeeyimirizaawo olwo ne biba nga byavaawo kubanga buli ekibaawo kiba kirina mwe kivudde si bwe kiri kati kuba kugamba nti Ramadhan ava mu Shaaban ne Shawwal ava mu Ramadhan ne Dhulqaada ava mu Shawwal ne Dhulhajj ava mu Shawwal avaamu atya nti buli Shawwal lwaba nga ali ku nkomerero oteekwa okunoonya ani munnaddaku bw'ogayaala ojja kulowooza nti oli mugundi ng'ate oli mugundi ebyaffe byebigolokofu byebigundi وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وابا ويبوز ويبيري مرمانزانهم والحمد لله مبيتوغت وإلا لا تسالة نعم akiba kyakaseera okusiiba mu kuwasa mulimu ebirungi ebirala bingi bw'osigalira mu kusiiba kwokka ofiirwa biri ebirungi ebiki ate nabbi yagattanga okusiiba n'agatta n'okuwasa kati bw'owekubira mu kimu faman ragiba an sunnati falaisa minni bw'oba ku sunna ya nabbi obanga amwesanti kubanga ye yasiibanga n'okuwasa n'awasa kitegeeza naawe wasiiba tayimu era weetuuka ogireki ate era ne bw'oba owasizza era ogireki usiibe basi naam sallallahu alayhi wa sallam asalawo olwaleero ng'alina muganzi we nga amukolako emikolo gy'obuyinza zeeni bwe kituukawa nga ne baawukana yitulwe gwako ne kibona mmere nambitoyiti emu waliwo omulala agati kampowe bambise mu kisiibo
bali n'amusuuba awo ne baawukana waliwo abakola busibu mukama wange kiramu bwakitya mukadde wange obwenza nti buli haramu mu kisiibo n'ekitali kisiibo wabula ate mu kisiibo ate kisukka kubanga mwezi mukulu kitegere kati ayenda mubona obudde ekisiibo nga bwe kinaatuuka ng'amuzzaako ewaka era aba mu bwenzi aba ali mu zambi lya bwenzi aba mu zambi lya bwenzi zeni ate atali mu kwenda kati Ramadhani ebeetuuka n'awowa bweggwa n'amugoba simanyi kigendererwa kisirabye mu magulu kati bw'amala omugoba Ramadhani ewedde asigala obwenza buvuddeko kitegeeza paati ye eyokubiri yo teriiyo wano mu nsi wano ndabanga tewali muntu alulunkana bamuwoowe nga Ramadhani etuuka kyokka ate bweggwa mugire gyebiri kati bweggwako ng'akola atya nga baawukana ng'awasa omulala oba oledayi kasita baba bawooye nga n'obufumbo butuufu baba bawooye nga n'obufumbo buki ebyokwawukana yamanyi wa sallallahu wasallama wabaraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira